Okwongezebwayo kw'empaka za Africa ez'ebikonde kyakuwa ekibiina ky'ebikonde wano mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation obudde okunoonya tiketi 5 ze beetaaga okutwala abakubi 10 mpaka za Africa mu Congo Brazzaville. Ekibiina ky'ebikonde kyagala okutwala ekibinja ky'abantu 13 nga ku bano 10 bazannyi, wabula nga n'okutuusa leero bakyalinako tiketi z'ennyonyi 8 ng'omukaaga ku zo zaabaweebwa akakiiko ka gavumenti akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka National Council of Sports. Buli tiketi y'ennyonyi ya $8 nga mu za Uganda obukadde 2,900, ekitegeeza nti tiketi 5 ze baagala beetaaga $4,000 eza Uganda obukadde 14.5. Abazannyi 10 be bali mu nkambi Rugogo. Training simbi abaana bakola bonna bali mu mbeera nnungi, lindiridde bulindiriza ekiseera. Empaka zibadde za kutandika ku Lwamukaaga luno zongezeddwayo nga kati za kutandika ennaku z'omwezi 17 mwezi ogujja ogwa June mu Congo Brazzaville, ng'abazannyi abana abakoze obulungi bakwetaba mu mpaka z'ensi yonna eza World Boxing Championships ezinabeera mu kibuga Hamburg ekya German mu August w'omwaka guno.